Ngayita mu bbaluwa gye yawandiika nga 12 Ogw'omusanvu omwaka oguwedde, Pulezidenti Museveni yalagira minisitule y'ebyobulamu okuwa emirimu eri abasawo abaali bavuddeyo okuyamba gavumenti okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Mu buufu obwo, minisitule y'ebyobulamu yatandika okutalaga eggwanga nga yekenneenya obukugu bw'abasawo bano ssaako n'obuyigirize bwabwe. Wabula nga 18 Maachi omwaka guno, ateekateekera mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine yalagira abakulira amalwaliro ga gavumenti okuwumuza abasawo abaali baleeteddwa okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Kino Dr. Atwine yakyesigamya ku muwendo gw'abalwadde ba COVID-19 ogwali gukendedde nga n'olwekyo abasawo bano baali tebakyetaagisa. Abasawo bano ababiri be tutagenda kulaga bwenyi be bamu ku abo 652 abaawumuzibwa. Kwe kuli ba medical officers, kwe kuli abanansi, kwe kuli abavuga ambulances ne bannansi abakola mu ambulances ezo, kwe kuli n'abaabo abalwanaga abaddukanya ebyuma bya oxygen. Abo bonna abasawo abakuniikiriza mu 652. The hospital directors started chasing people who were staying in the hospital premises and still were terminated. So it was so embarrassing to all the staff. It took all our dignity having worked for 2 years and we just chased. Okuva olwo bano bazze balwana okulaba nti baddizibwa ku mirimu gyabwe era oluusi ne bafuna n'okutiisibwatiisibwa. Yayo abakulu ab'enjawulo abaweereza message ku mikutu ez'enjawulo nga baziweereza gwe oba abakulembeze abagezaako okulwanirira eddembe eri abasawo bano. Omukulu w'eggwanga be yalagira baweebwe emirimu. Wabula oyinza okugamba nti Katonda yawulidde essaala zaabwe oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Museveni okuddamu okunogaanya ensonga y'okuwa abasawo bano emirimu mu malwaliro ga gavumenti. Bwe yabadde asiibulula abasiraamu mu maka g'Entebbe, Pulezidenti Museveni yakinogaanyiza nti kikulu okulaba nti abasawo abeewaayo okujjanjaba abalwadde ba COVID-19 ate tebagobebwa. I told that they should be hired. The only problem would be whether they have the money to pay them now because of the budget. But in any case, I told the government people that we need to take more health workers to the sub-county. So I don't want to hear the idea that there is a health worker, a doctor, who is qualified and has no job. He should be employed. Abasawo bano bagamba nti bo betegefu okukola singa baweebwa ensimbi ze baagala. Abakulembeze ba kibiina kino eky'abasawo abo ne tutegeera nti kati biliyoni obuwumbi oba biliyoni 3 ze zeetagisa okutandika n'enkya okweyongerayo ogw'omwaka gwonna ogw'ebyensimbi ogujja okuggwako. Because as I talk now, all the doctors, the nurses and all other staff are committed to working in their respective places. Abatwala kibiina ekigatta abasawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association ekiragiro kya Pulezidenti Museveni bakyaniriza. Nga Uganda Medical Association ensonga eno tugenda kugifollowinga tukakase nti ddala contracts z'abasawo bano ziddizibwawo basigale nga bakola era ne process yali egenda maaso y'okuba nti batunula mu papula zaabwe n'okutunula mirimu gyabwe ng'era yeekolebwa public service okuba nti nayo genda maaso ebenga emalirizibwa. Abaminisitule by'obulamu nabo batubulidde nga bwe bali abeetegefu okussa ekirage ky'omukulembeze w'eggwanga mu nkola wabula ng'okusoomooza kukyali ku nsimbi ze bagenda okubasasula n'emirimu gye balina okukola. So the main problem then is lack of vacancies and also wage. And so when the vacancies are there, for us now what we do, as soon as they submit to us to appoint, as soon as they submit to appoint, we do not advertise those positions because the priority goes to the COVID-19 health workers. Joyce Nakato, NTV, ku ssaawa emu.